Zanti, kind help me, Bishop. In last election, some people won after voting rigging, and they will all the Bibles nga balayira awo bati balimbye namukoso we nansala namukoso aganti yokulonda kwe yarabye ye okusinza ku namukose kwabaddemu abawangudde nenga bayise mu kubba bululu ye yabalabye we nansala kati agamba nti abagenda okukwata bayibuli ng'ate balayira kakati tebagenda kulimba olwo kuba yalabye ye okusinzira ku ye namukose banyaze obululu ye bwagamba namukose anti batugambye tetwogera bintu bikontana n'akakiiko ka byakulonda byekalangirira kati ekyo namukose kakiiko ka byokulonda ko kawakanyanga tewaliwo okubba bululu anti kati akakiiko byokulonda fe kati UCC yatugambye nange nembuuza akakiiko byokulonda ko kawakanyanga tewaliwo okubba bululu akakiiko kagaba bagenda abayina okwemuluga bagende mu kooti anti kakati ate lwaki balagidde newaddamu okubala obululu e Masaka yabadde kooti kitegeza nako kakakasa yabadde kooti dokita akakiiko tekabaddemu kooti oli yakubidde enduru mu kooti kooti lesalawo nti kati ani atayagala babyogereko UCC kooti kakiiko ka byakulonda ani atayagala babyogere ate nga bo benyini bebatugamba nti e Masaka kadibwemu oli yabbye munne era nebaddamu ne bagolola ensobi ne bagigolola anti ago amateeka gagolodde anti ge amateeka ge bagamba buli ayina okwemulugunya agende mu mateeka ago kati bw'oyogera ku byabadde Masaka obeera oli mu kontana na UCC obeera mutuufu nnyo ago ge mateeka ge boogereramu ayina namukose yarabye dokita kati ekibuuzo kya namukose kiri nti akalulu byamanyiyo ye namukose balabye nga bakanyaze anyway katudde mu kibuuzo kye tuleme kuyingirira bintu birala katwanukule ekikye kakati nali nfunye omukisa okuwuliriza abalayira nafuna omukisa ku myaka gye nnyina mbawuliddeko ndowooza ya mirundi egyomudiringa nange 3 mu bisanja nga 3 nga balayira sifunanga mukisa obujjo gwono nyamba okufuna kopi ey'ekirayiro nga bwe kifaanana ojja kunyamba omufunire kopi naye bwe mba nzijukira bulungi kyenzijukira mu birayiro nga bakirayira sijukira nga nawuliramu ekigamba ng'omuntu akutte bw'ati oba constitution oba bible ng'alayira agamba nti ndayira nga ddala akalulu saakabba sirowooza ndi mu kirayiro mwekiri ekirayiro kigamba ngenda bakulembera bulungi ngenda kukuuma constitution n'abantu bange oba n'ebintu byange oba ab'omugombolola eno oba ab'omumuluka guno oba ab'omu district eno oba ab'omu constituency eno kati engeri gye wakafunyemu kirabika ekirayiro tikikitunuulira kasitoze ekikulu ozze nga gwe bagambye gwe wayiseewo kati engeri gye watuuseewaawo engeri gye kabadde kalaali kabadde karaamu kirabika abawandiika ekirayiro beerabiro kiteekamu nti bwe boyise mu ddirisa oba mu mulyango gukasitootuuka bowalabika ab'ekirayiro bali ku kiri bali ku going forward bali kugenda mu maaso eno engeri gye wakafunye balabika ab'ekirayiro tebakifaako kati gwe ng'omuntu wa Katonda abuuza ono aba talimbye kuki oba akutte bayibuli ate alayira owuliddeko ng'alayira nga ndayira amazima ga Katonda gennyini nga saakabba okiwuliddeko ng'akyogera talinakyogera awo kiwere dokita tweyaza muwerevu we dokita engalo weewaawo kale atwebaza wonna wooli atulabye era atugoberedde ku 93 Kingdom FM mwabali wano ku Christian Focus Center mukoze kyamaanyi nnyo mukadde kano kennyini nga bwe tuyimirira engalo muzongereza dokita bannaye tumaliriza kati tugenda mu kutusabira tukwebaza bina gy'osinzidde puroguramu y'olunaku olwaliwo ebulizo yanukule tugifundikiridde wano dokita yakati eteekateekeddako agenda tusabira ffenna tujja kuddamu ate olwokutaano olwa wiiki ejja.
aba saundi mutuwe saundi. My God is able.